Bannakibiina ki NUP bakedde kweyiwako kkooti esookerwako e Nakawa okulira okusaba kw'okweyimirirwa kwa John Mary Ssebuufu amyuka akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki NUP mu Buganda. Nga zikunukkiriza okwera ssaawa nnya ez'akalasamayanzi ono atuusiddwa ku kkooti ebadde ekubirizibwa omulamuzi Sanula Namboozo. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa Mahatma Odong lutegeezezza nga balina okukola ennongoosereza mu mpaaba okuteekamu ebikwata ku musango ogumuvunaanibwa ogw'okkuma omuliro mu bantu. Kati mu kulambulula bategeezezza ng'omusango ogw'okkuma omuliro mu bantu bwe yali agenderedde okulumya bannakibiina ki NRM. Agambibwa nti bwe John Mary Ssebuufu mu mwezi gw'okkumi n'ogumu n'omwezi gw'ekkumi n'ebiri 2025 mu bifo eby'enjawulo mu Nakawa mu Kampala District, Mukono, Masaka n'Empigi wakuma omuliro mu bantu okulumba abawagizi ba National Resistance Movement ekibiina eky'ebyobufuzi ku nsonga zammwe ezikwatagana n'ebyobufuzi. Era Ssebuufu omusango guno agwegaanye. Oluvannyuma bannamateeka ba Ssebuufu nga bakulembeddwamu Judy Byamukama ne Joel Ssennyonyi bazzeemu okusaba kkooti okukkiriza omuntu waabwe yeeyimirirwe nga n'abantu ababadde bagenda okumweyimirira bazze nabo. Kyokka oludda oluwaabi lutegeezezza ng'ono bw'ayinza okutaataaganya okunoonyereza senga ayimbulwa. N'omusango ono ogumuvunaanibwa olw'okuba nti gwekuusa ku ky'okutuusa obulabe ku bannakibiina ki NRM, Odongo agamba nti kyandyongera okuteekawo okutya mu kitundu. A likeliness, Your Honor, that the release of the accused person might raise commotion in the public sphere, given that, as indicated on the charge sheet of the particulars of the offense, it is alleged that the accused person was inciting violence against members of another political entity. Kyokka agamba nti kkooti bw'eba yakumukkiriza kweyimirirwa alina okuwayo ebimu ku bintu eby'enkizo omuli ekyapa ne passport asobole okudda mu kkooti. We pray that the terms be those that will compel the applicant and his proposed sureties to comply to court directions. Ekyapa ky'ettaka kijjirawa mu nsonga zino. Ebyapa batera obbisaba mu misango nga za byansimbi bwe bityo. Naye kaakati musango guno inciting violence, of course bya politics. Kati ekyapa ky'ettaka oba okyagaza ki? Omulamuzi Sanula Namboozo ataddewo oluwanga 24 omwezi guno okwerako ensala ye okusaba kwa Ssebuufu okweyimirirwa. Tubadde mu kkooti wano kumala ebbanga ddene, documents kkooti ebadde nazo ebbanga lino lyonna, so kati okusaba weeks 2, adjournment ya weeks 2 mu magistrates court ku nsonga y'ensala ku kakalu ka kkooti bail, nedda si kya bwenkanya. Tetuli bamativu naye katulinde weeks 2 zigenda kuggwako. Ono addiziddwayo ku alimanda mu kkomera e Luzira. Ssebuufu yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa January omwaka guno nga yaddamu okulabikako omwezi oguwedde ng'aleeteddwa mu kkooti alyoka aggulweko omusango gw'okkuma omuliro mu bantu. Bantu babeere bagumu bakoze bingi naye ndowooza tumanyi tuli innocent. Soza kukwata muntu ateekateeka kalulu aye lwoga ndi omusibe naye njala kwebaza abantu b'e Nakawa abanonda nga siriiwo.